Kenze Lwanga Junior kuva mu Pandora Films Uganda Limited. Kampuni ya mwezanya filimu e Masaka yitabu. So tubadde ne workshop olwaleero ng'eyogera ku copyright. Copyright kigambo kya luzungu nga bwe mukiwula naye kitegeeza obwannannyini kwekyo kye wayiiya. Bw'oba wayiiya ekintu, wayiiya oluyimba, wayiiya firimu, wagiwandiika, ogibaako n'obwannannyini oba nga wagigula. Oyinza okuba nga wasasula eyagiyiiya n'agikuguza kati eba yiyo. So kati babadde boogera obwannannyini ku kiyiiye gwe musomo gwe tubadde ne bannamateeka abamanyi obulungi okutaputa amateeka. So batubuulidde bingi era tutegedde bingi nnyo mu ngeri y'okukuuma emirimu gyaffe, mu ngeri y'okukuuma ebiyiiye byaffe. Era twagala okugamba abawuliriza abatulaba n'abawulira nti mugezeeko nnyo okussa ekitiibwa mu bintu ebiyiiye nga bwe tugambye. Kati nze ndi nnyo wa firimu, mizannyo, nnyimba, bitabo, ebintu byonna ebiyiiye ebyo kyolaba nga munno yakissaamu amagezi okkiyiiya. Faayo nnyo kiwa ekitiibwa, etteeka lijja kukwata. Ate kati twongedde okugategeera baaba. Twongedde okugategeera abazannyira ku biyiiye beegendereze. Obwegasibwa mu buli butya kuba copyright tugirabye nga egenda kukolera nga muyina ekibiina nga kimanyiddwa. Okay, si nnyo bwe kityo wadde ng'omukulu awadde amagezi nti bwe muba n'eddoboozi eryawamu muzitowa kwegamba mwangu wamangu, naye nga etteeka lisigala tteeka. Abantu abamu batya buti nti omanyi nti osobola okuva wano kinoomu n'ogenda mu kkooti n'oloopa omusango era ne bakuwuliriza. So naye nga kiri bawadde amagezi ebibiina association ng'ezo tizisobola okuyamba amangu nti bwe kisituka nga kisituse nga association kizitowa. So naye nga mu mbeera yonna nti ne bw'obeera nga oli kinoomu tolina kibiina mwoli kasita bwabaawo azannyira mu mateeka n'azannyira ku biyiiye ebyo era oyinawo eddembe lyo ssebo okugenda okulwanirira obwannannyini ku kiyiiye kyo. Okay.